Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano na bino nabyo bikulu nga toyingira omwezi gwa Ramadhan. Naye nga sinaba kubikubuulira mukwano, nkwebaza nnyo okubeera nga weekumira ku channel yange era omupya ne kusaba subscribing teweerabira okukoona kade oleme nga kusuwa videos zange omukadde. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tuyingira omwezi gwa Ramadhan naye tuyina ebintu bye tusaanye okuba nga nte twesonyiwa nga tetunayingira mwezi gwa Ramadhan. Mpozi kansooke nkubuulire mukwano gwange mu Ramadhan eno gye tuyingiddemu ku channel eno oyinza obutandabako nnyo naye ngenda kubeera ku Takabbal Islam Media. Yitayo mukwano beera nga osubscribinga ku channel eyo. Wetubeera e Uganda buli kisiibo tugenda nnyo kusoma darasa, kati mbadde nsaba tugabanirengako wamu nga tuli ku channel eyo ya Takabbal Islam Media. Kubeerako bamashehi bangi nga batusomesa ku bintu by'obuyisiraamu. Nawe atali muyisiraamu mukwano gwange oyitayo n'owuliriza, oyinza okuvaawo nga mu butuufu ogamba nti shifa noonya shehi ate kubanga nsiraamuka. Channel ebeerako ebintu by'eddiini ebirungi, ebeerako okubuulira, ebeerako okusomesa eddiini wamu n'okujjukiza oluusi ebyo bye baweerabidde bye boolina okukola buli lunaku. Beera nga osubscribinga ku channel eyo Takabbal Islam Media. Okusinga musawumu eno gye ngenda okubeera nga nkasibira era gwananoonya wenna ojja kunsanga ku Takabbal Islam Media. Oyinza obutalabako nze naye mbeerayo nga nsoma mbeerayo nga nsoma. Link eyo woba tosobodde genda kusakinga channel eyo, link ogenda gisanga mu comments awo wamu ne mu description yange ate osobola okuba nga osubscribinga ku channel eyo. Tuyingira omwezi gwa Ramadhan mikwano, naye kyensooka okubasaba tuyitirize nnyo okuleeta adhikar. Tuziyitirize nnyo mwezi guno ogwa Ramadhan. Sigamba nti ozireeta oli ku musaala nno, buli woobeera wonna zireete. Kankulekere shehe ono abeere nga akunyonyola biki by'osanye okwewala oba biwandisanye okusooka okukola nga tonayingira mwezi gwa Ramadhan. Yange bisemba yampuliriza gogola omutima gwo. Tuyina ebizibu bingi ku mitima, wetondere banno nga Ramadhan tennaba. Oyingire Ramadhan n'omutima omutukuvu ogutalina bbala na muntu yenna. Haki tulina kyovaako batoba okubeetondera, tulina kyovaako okuddayo mukyalo omugenzi Mama Susula emyaka 23 nsonyiwa embeera yonna Allah mwatuyisizza mu bigambo n'ebikolwa nsobezza bingi nsonyiwa. Kyala naye atuuze bamugambe kyekimu, imaamu yetondere abasaaze n'abasaaze betondere imaamu waabwe. Tuyingire Ramadhan n'emitima egitukudde. Wenna ayina yirizi wonna we wagissa genda ogijjeyo. Wenna ayina ezzambi lyonna koma wummuza tuve ku bupapula. Yingira Ramadhan ng'otukudde va mu zzaala, yingira Ramadhan ng'otukudde va mu bwenzi. Buddemu emipiira tubusaleko, tebulina makulu. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بس من يبكرزا abasale swalaza bwenga bugonvu bw'omukkiriza kukakasa nti Allah waali n'asale swala nga mugonvu kwa Allah waali. Allahu akbar. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, nga n'ebyemizannyo obudde tebayina. Banga libawangadde ku dunya libbanga lyebamaze nga batambula boolekedde eri Allah banaatera okutuuka mu maaso ga Allah ataafuna obudde bw'omupiira. Tweyozeeyoze wenna ayina ennyiike ku munno tutuule tubyogereko ebyo biggwe byaffe bya mirimu biggwe byaffe bya famire etuule nga Ramadhan tennaba. Twetonderagane tufaaki nga Allah omusayi yagugatta tabaraka wa taala. Tusobola okubikkaanyaako ng'era abantu basobola okukkaanya ku butakkaanya. Tusobola okukkaanya ku butakkaanya, tusobola okukkiriziganya nti jamiru ye bwatyo bwategeera ne tukivaako tuba tukkanyiza ku butakkaanya. Sula ye bwatyo bwabiraba nga si kizibu, twakimanya nti mukyala wange bwatyo bwali si lutalo. Abange
bw'ononyigira buli atategedde nga gw'onoomalako gw'olowooza emitwe gy'abalala mizindalo gya gugwo. Buli muntu Allah yamuwa entegeera ye gino egyaffe si mizindalo gya gugwo essebo nti gweyo bw'oyogera ffeno naffe twogerera w'oyogeredde. Tuyina kutegeera buli muntu Allah yamuteekateeka ng'ategeera nga ye ebyakunyiza ntegeera ya muntu tukkanye ku butakkaanya. Kkiriza nti alhamdulillah mu kiro tetukkaanya bingi bye tukkaanyaako. Bwe tukkaanya ku ddiini ebisigadde layisi. Bwe tubanga ddala ffenna tuli basiraamu kiki ekiyinza okutulema okukkaanyaako? Bamasheekhe mikwano gyange tusonyiwagane kabula Ramadhan seeka kubira munne essimu. Ndoza si zambi tulimu okukubira Sheekh Mubajji abasobeza abakoze ensobi ki ng'amasimu mangi gakubira Peter. Sheekh Mubajji akubire Sheekh Ndirango. Sheekh mujje baleko akasimu kano kukwetondera ku byonna bigambo bikolwa byonna seeka nsaba kunsonyiwa. Ne Sheekh akubire munne byetuyisemu wallahi embeera y'obutasonyiwagana embeera y'amabala ku mitima yenna aliva n'ebbala lyonna mu duniya n'avaamu nalyo Allah n'amujjulula n'ebbala lye Allah agenda ddikenenuliramu muliro Allah okukenenulamu obukukuuzi bwe walina ku munno. Kikyasoboka kati wakati mu kuteeka ensonyi wabbali shaitaani yekubuzaabuza nati oba obuyiiye nga lwaki omwetondera ate olusinga minal jinnati zijjira mbala nati tokikola. Shaitaani yegamba twetonderagane. Imaamu yetondera omwaziini, mwanika yetondere sekuritale, tutuuke mu Ramadhaani nga alhamdulillah. Ekisembayo mu bigambo byange twetondere Allah mu mbeera yonna ensoose. Gati Allah w'ekitiibwa nsaba kunsonyiwa. Ne bw'oba tokimanyi mu Luwarabu kyogere mu Luganda. Gati Allah w'ekitiibwa nsobezza bingi ebbanga ly'owakampangaza nsaba Allah onsonyiwe. Wallahi Allah musonyiyi tabaraka wa ta'ala. Obudde mbutwaliriza mmanyi naye yenna gwe nkosezza nsaba onsonyiwe biidhnihi tabaraka wa ta'ala. N'ebigambo bye tuze tusomesa ebbanga ddene bingi ebitakunyumidde bwe bigamba nga ddala ge mazima gwe mutuufu tusaba otusonyiwe. Oba olya bwegamba nga gwe twayogera ge mazima saba Allah atulaga ebbanga lyonna amazima nga mazima era agatunywerezeeko. Agatayi mazima tumusaba Allah w'ekitiibwa agatwesambye agatulage nga si mazima era agatwesambye tabaraka wa ta'ala. Saba Allah w'ekitiibwa ebbanga lyakatuwangaaza atusonyiwe ensobi zaffe zonna. Saba Allah w'ekitiibwa ebbanga lyakatuwangaaza atusonyiwe ensobi zaffe zonna. Saba Allah w'ekitiibwa ebbanga lyakatuwangaaza atusonyiwe ensobi zaffe zonna. Allah w'ekitiibwa ejjana wagitondera ffe. Saba Allah w'ekitiibwa otuwejjana. Sigambe ndio sigenda kubeera nga mbaweereza. Nja kuba nteekawo videos naye nga lumu na lumu ya okusinga tubeere ku Takabbal Islam Media. Itayo mukwano obeere nga osubscribinga teweerabira nte kubanga osharinga ne videos zaffe. Gwe ayagala okusiramuka, ayagala okusoma eddiini, oyagala kuyiga Quran, oyagala kuyiga Yasaruna, kiteeke mu comments awo nze nja kuba nkutuusa kumusomesa ajja okuba nga akikolerako embeera ebeere nga etambula. Nange mwennyini ndi kusomera ku online natera okumalako Yasaruna inshaallah. Sobola okunegattako ne tuba nga ate tweyongera okumanya eddiini yaffe wamu n'okuyiga okusoma ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Mbagala nnyo, mbagaliza ebisinga obulungi. Ramadan Karim. Allah bawe abawe musela mwerere nkitegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba muganda wange nkulamusizaako. Akadde kano ndikasuula Muslim Primary School wali omuzikiti ogw'ekitundu. Ekitundu kino kisangibwa mu Kyawunibwa Town Council, Kalungu District, Kureta Masaka, gy'oyinza okuyita Buddu. Akaseera kano nga bw'olaba outer part oba ekitundu ekyowabweru eky'omuzikiti guno ojja kizwa nti gukyali mu mbeera nnungi. Ebyo yagwo
nga bw'okiraba enzigi ziringa bwe zaagala amadirisa, ebirawuli byavaamu. Bw'oyimirira eno olengera eri, so olaba nga embeera mwe guli mu butuufu teyeeyagaza. Bwe weetegereza n'ogwetooloola gwe yali atuuseewo, olaba nti mu butuufu si y'embeera eweesa Allah w'ekitiibwa, ekitiibwa kye nga bwe kisaana. Bwe tuba nga tuyingidde munda, ojja kwetegereza okizuule nti si y'embeera ennungi ezaamu amaanyi, naddala omusiraamu oba oli awo gye yandiyagaliddemu eri Allah we. Mpozi wazze wabaawo okugezaako okuddaabiriza embeera nga bw'ogiraba bw'etunula, naye era okiraba nti mu butuufu si mbeera nnungi. Kangezeeko okuzuuminga ebifaananyi bino, oba oli awo weetegereze bulungi embeera omuzikiti eno gye gulimu gwe twogerako. Musiraamu muddu wa Allah, eyo y'embeera omuzikiti guno gye gulimu. Obuwundo, buli kiwuka ekya buli kkala, okutonnya gutonnya, amabaati waggulu gakaddiye, buli kimu tekyeyagaza mu mbeera eno nga bw'okiraba. Nabwekityo tugatta eddoboozi lyaffe ng'abalumirirwa omuzikiti guno, abaaliyo, abasomerayo, abayiseeyo, abakuliddewo. Wenna alina ky'osobola. Tuli mu kampeyini ya kuddaabiriza muzikiti guno, osobola okubaako engeri